nga omulamu bwe gwogera ku kigambo kya Mukenenya ate nga Ssaabasajja si bigambo byokka naye ate n'obuyambi bw'ensimbi nabwo abukulemberamu bukuŋŋaanya kubanga myaka 10 ng'ajja atunuulira ebyobulamu. Kaakati ku mulundi guno n'okufaanana n'emirundi emirala egikulembeddeko enteekateeka kyeyava ekolebwa nti ku mazaalibwa tunaakolangayo omukolo ogw'okudduka emisinde. Omukolo ogw'okudduka emisinde ku mulundi guno kyanjawulo. Emisinde mu bunabyalo era emabega wonna gye tubadde tukulembeza ne tufuna ebbugumu ne lijja ne tulyoka twolekera amazaalibwa okujaguza. Ntero gibeerako wadde siba muddusi mba ngenze kukola ejabukedde. Kati waliwo olunaku olumu maama wange yenna Kiryowa yabadde mu nteekateeka y'omwoleso yankwata ku mukono okuva mu ndeebaawo ne tujja nga tuyiriba aŋŋamba dduka naye nsooka n'endaba abavubuka ennaku zino balina ekigambo kye bayita vibe katu kyewole. Olaba ekibeerawo nga omutanda tannaba kusimbula misinde labira ddala wano ebweru abali mu lubiri of course abamu tebayingira abayingira babeera olusi bangi naye olaba abantu abali ebweru tewali akoona ku munne teri kubba teri kiki gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa teri akoona ku munne. Era mu mbeera eyo ku mulundi guno nti ebyo bibaawo tugenda okutuuka ku kujaguza nga ebbugumu n'omwoyo ogwo ongedde. Naye ku luno enjawulo wabaddewo enjawulo nti ku lunaku tudduka ku Sande ekulembera okujaguza. Kakati Sande ekulembedde bannaffe Abakristaayo n'Abakristo lwebadde bajaguza amazuukira. Kakati nga kizibu nnyo ekyo kyobadde oyogerako nti buli muntu ng'omulaba. Kakati babeera batya mu kkanisa, babeera batya mu kereziya, ate mu kiseera kyekimu nga gyemisinde obasobeza awo nekitasoboka. Kyalowoozebwako endowooza waakiri ate Sande ekulembera naye era bannaffe abo babeera ku lunaku lwe lwayita olw'amatabi kunyeenya matabi. Kakati n'ebigendera awo byonna obiraba bigendera ddala mu ssaawa zeeyongera ne kirema. Ku luno ate ne wabaawo ekyenjawulo kyate kati emisinde tumusoose kujaguza mazaalibwa ate ne tulyoka tudduka emisinde anti kubanga agabudde beene kakati awo n'emisinde tugenda gidduka ng'ennaku z'omwezi 16 ye Sande eno kutujjukiza bujjukiza abantu. Naye ekikulu ekiri mu misinde si misinde businde. Ensonga mweziri emu ku nsonga ezirimu nti tukuŋŋaanye obuyambi obw'ensimbi okwongera mu nteekateeka zino ez'ebyobulamu naddala eza Mukenenya. Era ekyo Ssaabasajja kyabadde ajja akola nti bwe tudduka emisinde egyo obuyambi obwo obukuŋŋaanyizibwa abaako wabussa abaako babukwasa abali obutereevu mu bujjanjabi oba mu nsonga z'ebyobulamu ne ku mulundi guno bwe guli awo nno si kudduka buddusi misinde naye n'ensonga eyo. Era kyova olaba nti ng'ekyo kyogambye nti nze sigiddukanga naye nze nkulengera mijoozi ng'ogiguze abantu obagulidde abovunaanyizibwako newankubadde toddusi. Era nawe waliwo gwe mbadde njogera ne ku ssimu nkyayagalayo ataano. Kakati ensonga eyo y'okukuŋŋaanya obuyambi sobola okugira ki ebyenfuna bigenze bikyukakyuka okuva le twava mu COVID. Twesanze nga ku luno akasente omujoozi gwe kasente kalinnyeemu ngene ebirala byonna bwe bikola ki bwe birinnya. Naye tukubiriza abantu babeene nti emijoozi egyo tugigule. Ebifo bingi kati wawatundirwa mu masaza mu magombolola ku banne mu tawuni buli wamu mujoozi weeguli tusaba tugigule ate tweteeketeeka okudduka enziruka ku mulundi guno. Era Haaji Professor Dr. Kawase yagambye essaawa 10 ezadde nga bukya miryango gy'olubiri ijja kuba gigguddwa. Tikiti ekuyingiza mu lubiri gwe mujoozi ogw'omwaka guno
tojjayo guli kubanga ogamba gukyantuuka ngukumye nno nze nkumye ebintu by'omutanda omulama guli oba toguleese awo nno sawa 10 nga bukya nimujja kuba gikoze eki awo nno kiri kyobadde ojuliza bakyesunga omudigido guli ogwo buli wamu kakati omutanda yaja okuwuuba era wayingirirawo nebiki byonna byonna biri tuteekawo abiri wayingirira fe tuba twetegese dda abanadduka waliwo abanadduka kilomita 21 sijja kusoma naye eno yenteekateeka noza abatulaba basobola okugikola ki okugiraba wano lwe Lubiri kilomita 21 tutandikiraawo basembeze bulungi mapu eyo njiraba eriko Kabakazi birthday run 2023 theme abasajja tulwanyise HIV mu Kenya okusobola okutangira omwana omuwala katulage Olubiri weruli Olubiri luli wano kakati tutandikira wano beba kilometers emeka 21 bebano babano nabulagala eyo yonna Kasubi Masiro Masiro Kasubi awo nayitawo oluguudo nga bwe lwambuka lugende ku Makerere awo nahonna eri waggulu yonna ojja weetooloola tolowooza no nga bajja kuyitirako mu miriraano gya wano wano kubukedde TV awo nga wetuli awo wonna bajjenga Vision Group wano nga wonna wetuli awo wonna tugenda tuyita wali wonna wali ku Mukwana awo wonna tugenda tuyitawo mpaka lwetukomawo oludda mu Lubiri kakati waliwo abakilomita wasajja jatera okudduka sikutera butezi jadduka na wano mulabyewo mu Lubiri olwaleero era nkakasa bamajamuwa obusobozi n'amaanyi okulaba nga tutambula soke tubaweemu ku kireri katubaweemu ko bawulire omuziki oguli eri ate tukomewo kubigenda okuddirira Kabaka wangara nnyo
Ssaabasajja Kabaka wangaala. Ssaabasajja Kabaka ow'ekitiibwa Katikkiro It's in the air!